empapula zino zitegeeza bingi nnyo saasoma abantu bagamba empapula zino zitegeeza nti wanaayise nawanaayiseewo 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 eno guest list y'aba security wano wendi ndi kalenda naye kintwalidde baganda bange siri musanyufu nja kusanyuka ntya naye nga essanyu lyange liri nti security mwebale kibeewo yesterday Ekivvulu kyange badde bakisazizaamu olw'ensonga ennyingi ennyo olw'ensonga ezimu ate bannayuganda era ze mumanyi oba olw'ensonga ezimu ezaddala nti buli wooyogera ekituufu manya ebibya ebifu bajja biganda byoyagala okwogera nga bo babimanyi ng'ebifu eno meeting ebadde ya security era mu nsonyi abakamera basoose mwenna ne babagobawo tekibangawo for the first time kuba bebadde boogera I swear mubabiwulira mwali badde nammwe munyiiga oba mwali badde nange mmwe mugenda okunsanyusa bannamawulire kuba mmwe musobola okubuulira nti Kabako we tumulese yeetegese neetegese I'm fully packed kintwalidde emyezi 3 n'ekitundu naye ekisingira kyonna tulina naffe emikwano gyaffe gye twagala amambulamu baganda bange nga tujja kuyimirirawo nakyo lazima oba kiki n'abala balina mikwano gyabwe be bayimirirawo lazima akalasiti nekirala kano bakaŋŋambye nkagambe emikwano gyange mwenna we tuwangaalireyo mwana okulabisibwa kungi enkya kati nakyali wange benjagala okugambamu nga Gaza kamuliremu mimamu ku gaali enkya bakyali bange mwe bali awo kabe bali enisikini bonna mumememu sibaganye nti temujja naye mumememu waliwo ekigenda mu maaso naye nga mujje mu nnamba ennyingi nnyo okulaga mbu nno essanyu lingi nnyo. I can't wait to celebrate 10 years of Kabako. Kyensembyeyo okuwulira era tukyogeddeko nga bagamba mbu yeshesembayo kalenda kalenda majigale tegwanidde tukoze eki nitubagamba ino kalenda ebadde okuva ku mulembe gyaba Paulo Kafero tewabangayo wadde gwe bakuba chupa meaning that ati ku Kabako eba nakubira chupa